tinga kulobulamu bwaffe naye olwaleero ekiro kyaleero ngenda okubanjulira when Evelyn Alexander nange tugenda okuba mwami n'omukyala obugalo okola ki mu Amerika sibe bakole ewaabwe eri omukyala osooka musaba tonoofumbirigana then ensonga n'olyoka ojanjula. Finally, I was getting obscenely bored. Ogenda okweregereza nweza omukozi bamubaganga nkoko omuwala ng'alaba obedde ennyumba en'amaka gano galimu ebyekusike byatannalaba. Omanyi okujjako omuntu omutwe nga balaba in fact basala musuwa gwe bakamula nga wosala enkoko n'ogyejamu omusayi kafece obweddata banange kati abantu yatandika buli omu mulaba obulala abalaba nga abavaabi wawe tuli nagambye tuli ku moderation. We are murder them mercilessly okuva mu Emmys production invitation thing this movie ejjalemu mu girasi fresh blood ne baleetera omukulu omuwala takyategeera we yakoma omanya banjudde omugole bandanga abaana bala mujja gwa wazibu generations. We are at our strongest when there are three. We can thrive when there are three. When Emily, my Alexander bride, chose our union was compromised by Alexander in 1925. Yawunzedda najjukira atandise okwejjusa